Kamba gamba ya chigambo kimu mutatakola nga ku DNA ekino kijje kunze. Uliriza. Njogera nga nte Katonda. Njogera nga ndayira Katonda ali muguro yo gwensinzo omulamu. Ekigambo kibayita DNA. Era bannange natunulidde abagwagwa munyago disappointing nnyo. I respect you but you just disappointed me. Wasoma otegeera bulungi but you are all fooling abantu man. Wafuka TikToker. Olinga YouTuber munyagwa. Let me tell you people. Bwe bakugamba nga nti ogenda ku musayi gwa Uganda police. Oh my God. Atakola nga ku DNA ebino kambi kubuli obitegeere. Kwata pen n'olupapula. Kwata pen n'olupapula. Lwaki nkukakasa nti DNA ziba ntuufu. 100 and 100 and 100. Lwaki nkugamba nti ezo DNA entuufu. Ndabyo no malaya afunta entama. Engege bazale nnyo bwana gye batamanje gibabuzadde. Avevenga oyo malaya. Asoka kola babe DNA. Amanyi banatababo. Omwana omu yamu omusambi w'omupiira simanyi namu omuyimbi simanyi asawo namu asimanyani namu akimu. Kitawe omwana w'omutuufu yanasoka kola DNA. Wulira bino. Era Balamu I respect you man. Kino njagala nkikugambe ne Balamu Balugahale Minister Mulamba yabadde tamanyi ani na guno guliko Balamu tamanyi ani yakola DNA. Omanyi lwaki? Botuka ku DNA eze za government na dale za police. Akujjako omusayi abeera mulala wokoma okumulaba. Todda mukulaba akujjako omusayi kwakoma. Akabeera omusayi gukobererwa abantu bana nga banjawulo. Ono agumala nagusindika ewo mulala nga nabo teberabyeko ne bagutwala ewo mulala ne bagutambulira mu process naye nga gwavadda ku process gye wajji bakugirako omusayi. Kati nkugamba bino ne bw'oba olina tulera y'essente ne bw'ovuga emmotoka y'essente n'ogisimbawo tosobola kumanya ali ku DNA ezo. Kino nkikuddamu. Tosobola kumanya nani gw'ogenda kusasula. Kabeere Balamu tamanyi mutuma kati abakoze ku musayi ogwo tasobola bakulaga. Nkikuddemu otegeere bulungi. Nkikuddemu kakase kye njogera. Njagala ofune gwo kibuuzo malera akoze ku DNA. Kino kyegamba njagala okibuuze ku malera akoze ku DNA. Naazisoma mulala. Era bamuwa kintu kiri sirudi. Abakenkufu babaweereza ne baweereza ono. N'akompeyalinga. Ne baddiza omulala. N'akompeyalinga. Ne batwalira professor. N'akompeyalinga. Ne batwalira omulala. Mukwano gwange. Ogenda kusasulani ogenda gulirani olekani era nsasira bagwagwagwa bakyesibide mu buddu bwendowooza bannange ekyokuyiga kya buntu munonyereze kate mubulirize era bwe ntunye ono omuntu nga bavenga bunno mbu abaana mbu omusayi tegwabadde mutufu. You were stupid 100 times. You were silly more than times. Ne bono gutwala ebulaya agenda bulaya komawo. Eddie Kenzo musuza bakebera omusayi gwe munde gisoba mu 15. Ngaganya okukkiriza omusajja nti ya mazala Kyefali. Ne baziikula omufoli. Olwo omusajja gwe yaziika mu kyalo gweragama mu kitaawe. Ne bakebera. Naagala ne bagutwala ebweru. Ne gudda ne baguzaayo mu Amerika. Ne baguddamu wano nga gulaga ekintu eki. Nsaasira takolangako ku DNA mukwano. Kenzo yamala emyezi 6 mu nyumba nga tafuluma. Era oyo mwala ne yamutoola omwebaza. Nga akaba bukabi. Funa gwo kibuuzo oyinza okugamba nti nimba. Okufaanana si Luganda. Nze nafaanagana ne Allen Kakoza ne tutuuka ekiseera ne tukola oluyimba batusobole okwawukana abantu baagana okutwawula. Abasajja bakwananga Allen Kakoza ne bajja ne banziramu. Nayimbanga mu Kyakale ne bansaba Vanilla. Allen nayimba Vanilla ne bamusaba mu Kyakale. Nga Allen ali wasaba tandi wa Chelsea na Lubega. Funa gwo kibuuza. Ali natuko fumita wano nze ne fumita wano twawukane nga twaberanga mu AY nga tugenda ku stage omundi mute wala twawula ngate wala twawula nga abantu bakuba oluyimba lwa mu Kyakale ali na utandika nga bamanyi yeye n'enjija ne bakuba Vana ne mutandika n'enjija. Funa gwo kibuuza.
Twakolako n'oluyimba nze ne Allen abantu aba nga twagala abantu batwawule. Kati abantu abakolako ulevulevu abayimba era kali katuuse nga kagamba mukuyimbiremu mbugana mwenge gwanyanga najagala guleka konna okazina zina ko kubyalo bana ka tribe kikogana olimi siru tetukwatagana kwatagana. Kasajja kakulu kasingane kafere emyaka nalabeyo no mukulu ennyo yagambe baba wasimanyi wasatu mwemeka kati kafere yakuzala wetano. Temulaba nga waliwo kye baapanga. Temulaba wo kipange ekyagala okutikula sente. Abantu basobola okukola ebintu byonna okuzikula bafu bafune sente. Olaba batta bantu. Yagambe simanyi wa myaka ana mwemeka kafere ya fine emeka. Kakati yakuzala wemeka. Mukadda ina n'envimbo kafere yanza liyale. Temwina gwe muswalira. Ekirungi mwenna musigadde muli bakulu. N'okuyima muyima. Mufumbirwe mufune nimbo gye bana abaziika. Banyamo babaganyo balage wammwe. Either mugule ebijje byammwe ne bazanyo omwana ali ne Senkubuge Martin. Era yabadde ayogera nagamba anze wazongaze oyabadde omusika era abadde ayogera lwatu. Nze naganga yanteekako. Nanganga yakola okwabya kwa kafero nga teri mwana n'oguna ba Simon tebagendayo. Bona amisa chema kwa tebali olwachi nanganga tayagala kafero. Teyali kitaawe. Era sera ino muterako omusika. Neba Senkubuge ekyabatwala bagendayo kubanga baite bazika kafero bali Bulaya. Kati Senkubuge agana oyo omwana. Nanganga gamba omwana ne Senkubuge yababeera omusika. Kubaterako omwana ku busika bwa kafero. Bamutekawo lwaki. Babuuza ani aliwo. Ani azze nanganga gamba ani aliwo era ani azze. Tuwaliwo ne Senkubuge akana kayina bala tebazze. Basimon bababuuza bali nnyayo. Kyenva bagamba family mugireka abana betengerere bakule bagende nse bakule bagende kafero yakula. Tusobola kwesiba mu family kutuka kwa extent eyo. Nalebe akakazi kawoza jendi ate nno ndi gumite mujimenyewo. Nawe muwala wa kafero kendeza excitement gwe simanyani gwe mutufu. Kendeza wenemba laba zikutulisa ogenda olekana we nzo mwana mu bwenti ngambi. Rubbish. Kaka nako kitawo yalina empisa. Excitement. Naga wakaka na mabere gajja gwa muchoto tulako nawe oli mukazi. Mulina ekibarondola kye mulina okujjawo ekibye kisikire kiri ekyava kutata wammwe. Kyava kujjajja wammwe. Okwendera makaga naganga nazala kafero. Mulina okulwana okujjawo ekyo. Kaka nyamala tosoka ku oyima wenno olekanira abantu. Ngambye enzo mwana mu bwenti. Mujja obulambo bwammwe ku ttaka. Mujera twakitegedde oli omu. Excitement jikendeze. Tocha mukoli. Mama tuwedde basajja mwe mutuleke. Mama nze. Okimanyi nti buli musajja erabye ebintu bya Job Paulo Kafero omugenzi. Ayagala kola DNA ku baana bayina bonna. Bannaye mutuleke basajja mwe tufune we tunywa otuzzi. Omukazi agenda okusiba omusajja omwana ngalaba nga bannaye agenda okusobola omuyamba mbizibu bye n'omwana we. Bannange mutuleke temukebeza abaana kubanga bwe mutandika ekyo ekikwekweto ky'okukebeza abaana bannaye tuwedde abakazi bangi mu maka bannaye tulina abaana nga sibamwe. Bannaye mutuleke temututankuulira mbeera. Bannaye mutuleke abasajja tubeegayiride temukikola. Mugenda tukwasa pressure za bwerere bannaye abakazi tulina ebizibu ebitumala bannange tugenda ntugwa mu bayaye ba boda n'ogwa mu wa taxi n'akufunisa olubuto n'agaana okukuyamba. Ng'omusajja mutufu gwoyine wakasobola okukulabirira bannaye n'omusiba omwana bannaye temugwa mu ddiiru zaffe temututeeka mu mbi bannaye mutuleke tuba tweyiiya. Bannaye abakazi bangi mu bufumbo bannange tuyina abaana nga siba abasajja baffe. Abakazi bangi nkiddamu tuyina abaana nga siba abasajja baffe naye nga weebali nga tubafaananya babba baffe kufuna kyakulya kufuna bubudamu. Bannaye mutuleke temututankuulira mutugoba tugenda kuddawa. Bannaye mutuleke bambi temukebeza abaana mutusaasire basajja mmwe mutuleke. Bannaye temukikola ekyo mukireke.
bannaye temukebezanga abaana bannaye temukebeza abaana mukama katonda wange nze nsaba bba wange sente zikubula ezikebeza abaana bannaye kubanga tugenda kwatibwa pressure ogenda fiira werere bannaye mutuleke bannaye mutuleke basajja mwe temukikola temukebeza abaana bannaye bitumbirekenga ebitambula mbirekenga bwe bibadde bannaye temugendera ku byakafeero bannaye mutuleke abakazi tuyina ebizibu ebitumala bannaye tuyina ebizibu buli mukazi wali yamanyi bwasula